Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbudde mu disitulikiti y'e Nakasongola gye yasuze okugenda mu disitulikiti ya Murata ne Dokolo okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe y'obwapulezidenti. Ono ng'ali wamu ne bannakibiina basimbudde kuva ku ssaawa 4 ez'okumakya okugenda Murata era nga bano okutuukayo balinnye kidyeri ky'oku mwalo gw'e Zizinga ku nnyanja Kyoga. Olutuuse ku kidyeri bannakibiina okuva mu Nakasongola bamukwasizza bendera emwagaliza obuwanguzi gy'agenda okunoonya akalulu mu bitundu by'e Lang'o. Bw'atuuse mu disitulikiti ya Murata bavuze kilomita eziwerako okutuuka wabadde Laale ng'oluguudo lwonna lubadde lwa nfuufu njereere era ng'abasinga batuuse bonna babunye enfuufu nga bangi okubadde ne bannamawulire babadde tebafaananika. Deputy President May, Northern Region. Mu disitulikiti ya Murata Laale ebadde okuliraana ekibuga Murata era ng'eno tewabadde siteegi era ayogeredde ku mmotoka waggulu. President May, Uganda Manyen. If you want to understand that this government does not care for the people, look at how many soldiers and police officers are following me. Look at how many police patrol cars and military cars that are following me. Eno abakulembeze b'ekibiina mu Murata basanyukidde Kyagulanyi okujja n'anoonya akalulu mu bitundu byabwe era nga baliko ensonga ze bamuloopedde eziri mu bitundu byabwe ze baagala abayambe singa awangula obukulembeze bw'eggwanga. Wamiru aloka Uganda. Wano Kyagulanyi abasiimye olw'okumwaniriza kyokka n'ategeeza nti olutuuka mu Uganda empya agenda kutandika na kukola nguudo olw'ensonga nti enfuufu ebakubye ennyo bwe babadde bagenda ku Laale eno nga bonna batuuse tebakyafaananika. Uganda Manyen. Kyagulanyi era abasuubiza okutumbula ebyenjigiriza ng'azimba amasomero okwongera ku bungi bw'amasannyalaze kw'ossa n'okwongera omutindo mu by'obulamu bw'atyo n'asaba okumulabiranga ddala ng'akaseera mulindwa katuuse. Ono yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Dokolo wabula ng'eno nayo bangi bagenze okutuukayo nga tebafaananika olw'enfuufu ebakubye nga nayo tetalizza bannamawulire ka babeere ba byakwerinda. Eno naye abakulembeze baayo basabye abatuuze okwesiga Kyagulanyi bamulonde ku bwapulezidenti nga bagamba nti yasaanidde okubayingiza mu Uganda empya egenda okubeeramu buli kimu ekyeyagaza. Wano Kyagulanyi abasiimye olw'okumwaniriza kyokka n'akukkulumira abakuumaddembe baagambye nti bamuyisizza mu makubo g'ebyalo n'atuuka awali Laale oluusi ekikeerezi nga n'abamu ku bawagizi be bagenze. That this government does not care for the people. Look at how many soldiers and police officers are following me. Look at how many police patrol cars and military cars that are following me. Eno naye abasuubiza nti mu Uganda empya agenda kuzimba amalwaliro, amasomero n'enguudo bannansi mwe baneeyagalira.